abayaye bano baze ne beerangirya unopposed amindist operation gye bataddewo ku electoral commission nga balaga nti bo bakitalo nnyonnyera tebabeesimbako basobola okuyiwa amagye basobola okugira ki we nalinganga amasomesa domestic policy nabagamba domestic policy ye weakness yaffe nkiddamu nabagamba domestic policy ye weakness yaffe mu domestic policy senga tetukozesa tuulu gye tubeera tulina ffe nga ffe babeera abasobola okutukubamu eyo gundi gye tuliko nabagamba mu domestic policy tulina ekintu eki kimu mu domestic policy toyinayo options ndala avenues zonna z'olowoozaako tezibeera mu favor under domestic policy mu domestic policy the strongest tool gy'olina under domestic policy bagiyita defiance gy'olina emputtu oshegera yokka gy'olina mu domestic policy senga ekulema okwapply ng'omanya omusajja agenda kukuba hands down oshegera naye mu foreign policy ate ye ali so weak tasobola kukolerayo bidefiance byaba alina kwewozaako bwewoza naye ate senga yewozaako ate ne gumusinga awo tubeera tumukubye so tekyangu nnyo okumukuba mu foreign policy than domestic policy domestic policy wano kizibu nnyo okumukuba kibula buli kintu kyabaera agenda okukolamu abeerawo embeera ey'obunkenke gyatuteekako okitegera gyatuteekako kati ono yakoze ekintu ekyo naye tewabaddewo defiance singa defiance yabadde kijja ku reversinga always ye tool gyaleeta mu domestic policy if you don't apply defiance abeera akuwangudde kubanga that is the only option gy'olina ekyo kyo nkibagamba yensonga lwaki tugenda tupreachinga protest vote twagala defiance eno tugiteeke mu buli wamu okitegera ku buli situation yonna gyatwetako tulina okuteekawo defiance kati mulijaba ne president yatandise okukola defiance yagitandise this is a signal for you okitegera yatandise defiance tibamugamba ogenda kuyita nabaga kati wakiri kampitirewo ku bigere najja nayitawo n'ebigere ne bamusindikira emmotoka ze maaso naye ekintu kyenjagala ennyo weetegereze nti tiya gaasi tavuga wadde amasasi ng'ajja okubayitamu tebivuga lwaki ate this is kubanga kino ekintu kyabeera akola kiri mu gundi kiri mu foreign policy that is a democratic avenue procession is one of the democratic avenues ezikolaki ezikozesebwa okitegera procession egwa mu ate foreign policy not domestic egwa mu foreign kati eno gundi gyateekawo nga blockage gyateekawo namuga togenda genda wano ng'akozesa abajje ne police that is domestic policy lwaki amajje ne police yabinako amaanyi okitegera yabinako amaanyi kati gwe olina okugjayo tool gye bayita defiance okitegera defiance kuba ekintu kyabeera blocking it is a democratic avenue kati ono Anita Amongo ne banne babadde bablocking ekintu kye bayita democracy kye babadde bagira kubanga buli muntu alina okwesimbawo nga tayingiridde mulala nti bamuyingiridde naye ate ono yakozeseza powers zalina kubanga wano mu domestic policy be balina amaanyi n'akola ki n'ablocking oli okukola ki okunominatinga kati senga bano babadde bino bye babagamba nti muzimbe eggaali muzimbe ttiimu ezimala ogenda kujja okunominatinga omanyi nze njagala nnyo tutunuulye ekintu kino in a bigger scope saagala tukitunuulye nnyo ate kino kigende nnyo ku bakandidate abalina kaadi zaffe mwesuuliddeyo gwa naggamba mwenna mwesuuliddeyo gwa naggamba bakandidate abalina kaadi zaffe naye tugenda kutuuka ekiseera kiri mutandiko tukaabira twawa ng'entulege nga temwina ansa yakutuwa because you have failed to protect our card from day one omusajja ono abagamba muzimbe eggaali teyali musiru ng'abagamba okuzimba eggaali mukitegera teyali musiru omuntu ojja kunominatinga emmotoka n'ogibeeramu wekka ne batuuka okuwamba bakubuze nayo n'amasimba gajjeko kubanga wongamba nti nno bamuwambye yabadde ajja kunominatinga senga abadde n'abantu nga bali between 100 plus people babadde tebasobola kumulemesa kuyingira twalabye abantu abadde beekalakaasa enewa Thomas Tayeebwa nga omuntu aliwo omu ku gate aliwo omu ku gate naye nga weyeekalakasizawo lwaki munzigalidde bweru senga wabadde wazimba eggaali yo bulungi n'ojja n'abantu abawera ebibiri ddala babadde basobola okukuggalira ebweru ekyo egundi yabadde ekomaawo okigira yabadde ekomaawo ekintu kya World Bank tugenda kyogerako okigira yabadde ekomaawo naye omusajja abagamba muzimbe eggaali mujje no ku kitebe ne muleeta numbers nga nnene nnyo mujja ne crowds ne mutulaga nti nno muyina numbers where are these numbers ziririddawa kuba tunulidde nomination visit n'engamba n'eddala bano balina eggaali oba just babeera beesudyamu bwesudya ekintu kye tulimu bakitegeera oba bajja kwesudya babawe kadi ekyo kintu kikyandi gundi okko omuntu yawambiddwa yeese ekyo n'okiteekawo but let us look at the other factor
The other back factor nze nakugamba wetubeera waneno to answering the question why atenze nakugamba ne wobeera ku side yange n'okola ekintu ekikyamu I'll come here to you nkugambe ekintu kye wakoze kikyamu. Oshegera babagamba muzimba amagaali. How can an MP otwala ekitundu kiramba nojja wekka ku nomination? Njagala mutunulye Joel Ssenyonyi kye yakoze. Njagala mutunulye Joel Ssenyonyi. That is a true revolution. Yazze n'abantu nti bamunonye na wakaawe. Oshegera najja nabo paka we bamunominate nze ne baddayo. Joel Ssenyonyi mudde mwetegereze nomination eyo yabadde. Kitegeeza nti ba candidate bonna betuyina yabadde ne gaali. Oshegera yabadde nayo. You are coming to nominate osuze wantu we isolate nze ojja mukuba otambula weka. Then what do you expect? Nabagamba tuli mu lutalo banange tuli mu lutalo. Don't take things for granted. Don't. Namwe abalowooza nti mwamaze okunominating you are not safe. You're not. Nabagamba this revolution is about policies. It is the opposite of Oremundu. It is the opposite. But you people you take things for granted. That is it. Atwetumala wanonga tandiko kaba free gundi free Asio. Under what circumstances was Asio abducted? Gwe okimanyi nti ogenda kujja munna agenda kunominatinga n'omulindira eno okugundi gyagenda okunominatingira ku electoral commission. Under this situation ngomanyi odiringa ono second to the dictator ngo odiringa n'oyo n'ogamba nti muno kamulindira eno. Oshigera banange tuve mu bintu binene ebyokugira nti tuli bagundi nnyo. Yes, we are going to blame them, but I also blame me. I always put this blame on the revolutionaries because it is a lesson to others, but you don't learn. You learn nothing. Temwina chemoyiga. And you think because we have numbers on media tujja kujja wano tuba posting eze nakugamba we bakusiba bakusibye Shama we bankwata muteke konti Shama bamukutte period. Temuoza nti no free Shama munonyo omuntu abeera nkutte nze newe munanzi jayo ngoli akyali ko bagenda kunona n'omulala. Oshegere ekintu ekyo gwe batta rest in peace Shama, then go for someone who has killed me. Don't fight for me kubanze byange bibeera biwedde. Okitegera bibeera biwedde ebyange ogwange embeera ngukoze nga revolution wesazeewo nkome. Okitegera nebino emugaba tulwanirira Shama, you are not going to fight for me and I'm not going to fight for anyone who bono bamukutali abducted. But let us use this as a lesson tuyigiremu. Let us learn. Tuve mu bintu by'okusaagamu waneno mujja ne numbers ku kitebe ne mutwaga ntino munonye kadi muina numbers mwe mugira buli wamu. Okitegera ekintu ekyo. How can someone be abducted omuntu ojja kunominatinga omanyi nti odiringa na monster and you walk alone? Nga waneno mwe mutu wamagezi ne mutugamba totambula weka mutambuliye mu bibinja. Nego osazeewo kujja ku nomination ojja weka and you are going to stand against this dictator. Egali yo jigambe nasuze wano. Sula ne security sula mu bukumi. Kubanga siwoza nti bamuwambye a day before. Bamuwamba ko lwennyini ngajja. Okitegera? Senga yali alatinze egaali ze n'abagamba nti okay kati tuli wano we tusimbula wensuze mujje musulewo bandi mukutte nojja ku polling station ngamba banene abadde beesimbye kutayebwa nojja ne gaali zo ne muteekawo chaos ne mulaga nti no ono alina okunominatingwa because they are blocking. Ono yabadde atuukiriza buli kimu yagenze ne mu pre-nomination yabigenze buli kimu ne bamuwa n'ennamba ne bamuwa n'essaawa z'agenda okujja ne bamusibirayo yabaddewo yekka nabaze kumusekendinga. Kati nze ngamba muno kati nawe oli ready for revolution. Omanyi kyolimu. So let us not think that we are in politics as usual. You people, you are going to be abducted. Wado ina kadi ya feba kunominating. Bagenda ku abductinga, bagenda kusiba, bagenda kutta. If you don't play this wise. If you don't play it wise. Because it's like twajamu excitement. Then nabagamba I understand ekintu kyendimu. Kyovula banze most of the times I don't blame the dictator. Why? I know that is his tool, but I blame the tool that we are applying. Then you trouble what tusobola okujja advancingamu nitukola something better. Dani okudda wanene okulaga ngati ona atunyigiza lwaki okola kino. We are turning into crying babies. We came into something that we know. Mulimu okusibwa, mulimu okubuzibwawo, mulimu okufa. Twakiyingira tukimanyi. How are we dealing with these situations? Tugenda kudiringa nazo tutya. I am not going to put on like this. Tandika okutambula mu trading center nga ndi bwenti ndi bwomu. Sobola kikola. Eno uniform nja kujja mbalira munda njiteekeko akakooti. Then we namanya nti ntuse mu bannange.
then nombe otuse ku battlefront wetubeera mu lulyo utatosobola kutambula mu enemy line ngoyambadde uniform ya Ukraine ne Russia bali mu kulwana kati wa Ukraine yambale uniform ya Ukraine atatambulye mu territories za Russia. So let us understand something we are in. We are in a revolution. However, it is with policies, dealing with policies, but it is not different with the other one. Difference see amanyo because waliwo okutta ne wano waliwo okutta wano batta abaana ba abducting baba basiba neri waliwo okusibwa. Okitegera ekintu ekyo. So let us not turn our camp into crying babies. You understood the mission from day one. Baba gamba muzimbe gali. Muzimbe egali za mwezididdawa. Okitegera. Nzi national unity platform. Don't appeal, don't go to court. Kubanga ne mu court mukimanyi kye mugenda okugendayo, mugenda mu court zaabwe. Electoral Commission y'abantu bagirabe kiki esobola okukola. Fe tugamba nti ono tajja kula Anita Amongo, tajja kulayira mu May, tajja birayirayo. Kati abantu bebukedde yabatulageko, ne bano bebabye batulageko nti basobola mulemesa okulayira. If we go to court, ate tugabe muno, tugenda ate tutandiko kabireyo mu court, ono ya blocking, then we have turned into crying babies. It is the time for lamentation ended. Kati Electoral Commission bagirabe what is capable of doing. Then what is the solution? Again today to challenging era today mu Electoral Commission ngaye twatwala eja ba kansala ne bajiwuliriza. Yes ba kansala abafe bagano ku nominating ne ba nominatinga. Ngaye twatwala ebya bavubuka era ne bawuliriza. Yabavubuka abafe ne ba nominatinga. Then twalio ne bya eba MP nabo bagenda ba nominatinga. Usigire kintu kino. Nze kituufu. Nze natunudde ngamba these people they have outsmarted them because they don't know. Ekintu kibajjamu tebannakiyiga. Okitegera? Tebannakiyiga. Nabyo ne yabadde agenza okwesimba ono ye lumbuye simanyani luze something like that yabadde yesimbye ku Thomas Tayebwa ngali yekka yekalakasize ebweru wa center. Okitegera? Inga ali yekka ogu nabadde bazo mu second nga ali yekka. Where is the girl that you promised us that you have? Where is abantu bano bwatugamba boyina kugundi balida at certain time when we are going to need your bicycle? Where are they? Tugenda bajjawa. If you went there and started shouting like a crying baby wali oyinza okuloza muno twajja mu bintu bya masanyu tulinganga baze ku registration yesomero mbo mwana wange baganya okumu registeringa atenga ina grades. We are in a revolution. From the word go ekintu kye tulimu from the word go mwe tuli. So obanga wazewe kaiko okunominatinga ne bakusibira ebweru totukabirira kyawe dead and let us not appeal, then let us look for a solution. That is it. Okitegera? Nzolo kubanga ndi wa NUP sigenda kujja neno tandike kuwoza mbu bannange lwaki mwatusibidde betutandika okukaba baba teka from day one. If we tell foot soldiers totambula wekka ategwe agenda okustanding against a monster, you are going to challenge a monster omubbi ku international level. Nti ne Bungereza yonayo nayo bamukwata kuba bamukuba ja mubbi wa katale ne Dubai takyasobola gendayo wabula oli musi under domestic policy. We stand only one option, that is what we stand. Temwebuzabuza ntulina option endala niwe tunagenda makoti, they are already compromised. We stand defiance, that is it. If we cannot use defiance, then period today wakati webake. That is it. Today wakati webake. If you can't stand defiance and put two. Njaga otunulie president bamuga atoyitawo nagamba katika ngendere ku boda mpitewo. Meka kati goze nga agenda okuregisteringa ogenda mu kinda gateni. Mwanange ozeneka file ko otuka ali otulekanira mbo ina kamera. Then nzenzije mwalemeseza candidate wafe okuregisteringa. Ekintu kyendimu nkimanyi. Franka sente za jali yali tanatuusa kufa ku myaka gye. Yali tanaba. Okitegeera? Yafa. Atema mulowooza ntuli mu bintu bya nasali bya kuseka. These people, they know what they are losing. That is why slogan yawe gamba protecting our gains. Akuta ababbi bonna bawadde top position. Njagala mutunulie top position ya oba mutunulie neke ya NRM mugirabe. Ejjuddeko babbi. Ku international scene ona alina sanctions ebungereza kwatuula. Waliwo kasolo ya baza eza microfinance kwatuula. Alesa ababbi abagamba mu protecting ekitegeeza ki they are going to fight. Bagenda kulwana.
Oshegira bagenda kulwana kubanga babbi abapositionize n'abagamba senga temulwana kububbiwa mwemba wadde option mulwane senga temulwana bigenda kugenda kati goze odiringa na babbi ate goze nga agenda mu ssomero. Oshegira nze mbagambi sigenda kubeera crying baby wano wetuli ekintu kye tulimu tukimanyi si bye biri bya foreign policy bye tubadde n'amaanyi tujja genda ku ICC twekalakasize eyo wabeeko ekikolebwawo tugende ku IMF wabeerewo ekikolebwawo tuli ewantu omusajja watusinga amaanyi tukkirize tugaane. The only tool we have is defiance, and if we cannot put it into action, let us stop being crying babies. Oshegira eno revolution si abanafu kino kyonna kibagamba si abanafu mweba oli munafu sokoddeko ebbali ne president yabagamba ubange no oli munafu eno stage soko Jason wodde waka so mwina balemeseza okunominatinga byabadde ensobi yammwe Oshegira esawa eyabadde blocking a Democratic Avenue esobola okubeera sipaka ne president jali nagamba kati tubifiirwe kubanga kimugeza ku blocking a Democratic Avenue kijja kityo kuba nti mu democracy omu tebamwesimbako alina kuyitawo unopposed ne gutandikirawo okwaka kubanga ku stage eno egwakira wonna ekkirizibwa because they are blocking a Democratic Avenue, and the main principle of this revolution igamba when democratic avenues are blocked human rights must be activated. How do you activate human rights? We na option yemugo activating a human rights. Protest egwa human rights. Ebiwo obulubye tuli mu byonna that is a democratic avenue. Jaliko. Chovola president wa take out defiance bakulinga down kubanga bamanyi ki ekiddako ne bapowa. Oshegere ekintu ekyo ne bapowa. Ne babivaako ne baga akasajja katabuse kasobola okutaakulira wembeera ne batugobera wano. At least encha tulina ebyokubba. Omanyi kati bino batubba buli lunaku batubba agambe akasajja kayinza obita nkulye wano enchate tubbe tukaleke naayitawo Oshitegera naayitawo nze nabagamba eyo gye bamuyisa mu nsiko ayitayo ng'ayagadde naye nabagamba nti kati saagala bajja mujjayo naye gwe ogenda kunominatinga ogenze ne kafayiro ng'agenda mu secondary school omaze ofunye Piero results ate bakuwadde tofunye bunamu buna ofunye bunamu buna ogenda ku registeringa mu secondary school ogenda mu secondary level ogenda obubaka file otuka ku gate yesomera askali akusibiddeyo otandika okuleka na tugenda kusasula fees ebyo kati nze ngazijano nga kupostinga nti gundi bamugize kitegere ekintu kino no temuseka bantu bange someone has to tell our camp the truth nti tuli mu bintu bya muzanyo tuli mu bintu bya kusinika mannyo si bye tulimu bakugamba MP omulambo otugamba otya mutoweza bantu bibiri gyogenda okwesimba mu constituency gyogenda okwesimba mutowera abantu bibiri kujja kuwerekera nga bakulemesa bateekewo embeera kyemugamba wabaddewo poliisi n'amajja agasobola okustopinga abantu ebibiri babaddewo Oshegira babaddewo then someone was not nominated nga bagamba banange ono tebamunominate nze nga naffe tujja ku media lwaki mukola ebintu ebyo Anita Amongo yayiseewo yes yatusinzizza amaanyi yatusinze. What did you expect? You have to fight. Ate ne Museveni newe mutamulwanyise ne mutula butuzi naye agenda kutufugeera. That is it. Ze nabagamba nja kubabuulira ekituufu. If you want to change, you change. If you don't want to change, we are going to lose. Revolution zikona nze sigenda kukuddawo muno ntandike kusiigako kazigo nsiigako akazigo wama edigenda kugundi ebatalya anku blocking emu nabagamba this time saagala nze muntu musiru oba tomanyi kyembadde njogerako togira wano abasiru kati kweno level kwe tuli tebakyatuula wano okitegeera genda ko kwatalya no sense okitegeera ekintu ekyo. There is nothing like technical breakdown. There is nothing. Technical breakdown yabadde Anita Amongo yokka. Yabadde. Oba technical breakdown yabadde ko wateebwa wakola olunaku lwonna banominating nzeeka abo bokka. Kola olunaku lwonna. Gwe kiki walabye? Saga atwebuzeebuze nakugamba in this revolution tebakunyumiza. What your eyes see, that is the truth. Era kyo olina okwogera. Okitegeera amaaso go kigalaba kyekyo. Bano bonna balemeseza ku nominatinga walabyeko yabadde n'eggaali emwerekeddeko ngeweza abantu abiri wabalabyeko bonna njagala batunulire yonna NRM gye yalangiridde unopposed. Oshegira
yona jerangidde unopposed kuliko abadde aweze egaali y'abantu 20. Nze kugambe muntu gwe natunulidde ne ngamba ya we have support natunulidde Joel Ssenyonyi na is a true revolution. Joel Ssenyonyi a true revolution. Abantu babadde basoba mu 2 abamunonye waka babadde mu 2 ne batambula naye mu luguudo nga abantu benga bamunonye waka abalanga begattako wegasi paka ntinda ne bamunominatinga bamaze okumunominatinga ne bayisaamu eggaali paka bamuzizaayo waka ne bakakasa nti ali safe ne balyoka bagende ewaabwe. That is a true revolution. Kitegeeza ki ne waliwo tunaba twetaaga numbers kitegeeza nti kati at least mu Kampala nakawa West Joel Ssenyonyi gyali. Joel Ssenyonyi gyali. Nze nina abantu abamu bwedda betunule bati ku nomination. Ne ngamba ono yategeera assignment owa just yazze kwasai kugiranga yo omuntu. Oshegera. Ne ngamba wayazze kugira bugizinga omuntu. Oshegera ekintu ekyo. So bano bayisewo unopposed. But it is not over until it is over. Something has to be done. If it is not done, then temwina kye mutugamba abebukedya. Kidamu temwina kye mutugamba abebukedya. Aisha, I'm not going to command Bukedya. I know my area of command. Bakugamba wokalondera wolwanira. And I'm not blaming the people of Bukedya. I am blaming the candidates. Nsaba National Unity Platform. Let us not appeal. Our candidate bebakidde ku mulimu ne bayita kubutalaba. Tebategeera assignment. Anita Amongo yatusinziza amagezi, yatusinziza amaanyi. Thomas Tayebwa yatusinziza amagezi, yatusinziza amaanyi, betwakwasa kadi yaffe okugikuuma bebakidde ku mulimu. That is it. Tweyongereyo kuba tebinnagwa. Bano ba candidate balina kye balina okukolawo nga bo. Nkidamu ba candidate balina kye balina okukolawo nga bo. Then nabo bantu bakulu bakitegeera. Bwe banakikola, they will turn the results. Bwe batakikole, everything is going to remain as it is. Zinabagambye, I am one revolution who is going to tell you the truth and nothing but the truth about the revolution. Wanze nabagamba, siri ku bya muntu mbu sympathy. Fena tuli ba candidate. Wekastokera ku machane obera mu comment section. No gamba nti Okoye, you need something better. You need a better Uganda. You are a candidate of prison, death, or persecution. What do we have to do? Defiance. Defiance. Once upon a time, some people said, "Bino tosobola byogerera mu Uganda." So, ekyo nkivuddeko. Katweyongereyo ku kirala. Oyo MP wa Makindye yalondeddwa yoyo. Kidamu ono MP yalondeddwa yoyo. Teri mulala. Teri gwe tumanyi. You are either supporting her or not. If you are not supporting her, then you are one of our oppressors. Oli kusaidia oppressor. Teri kulanga kulala yono. Okitegera yono. Bulideko Lord Mayor ngali ne Alan Sewanyana nga beewana nti bagenda kujjayo wino. Dere nakuzo omwezi ziri 24 omwezi gwa Oktoba omwaka gwa 2025. Video eno mujijjangayo nga either bankutte obanga bansibye. Elias Lukwago there. Nsaba mwena we tukola omulimu guno ogw'okwasama. Elias Lukwago senga alumba Zahara Luyulika. Nsaba Elias Lukwago mumondekere. Kiddamu tikyalumbuye nkulabyeko kano mukansalirewo. Uptop boss nkulabyewo. Pass facts mulabye ne president w'Embwa mbalabye wano. Mbasaba senga Elias Lukwago alumba kampu yaffe mumondekere. Ono bulijjo mpisa kungulu bwenti. Mbasaba namulabye nga akutte akazindalo nga aline Alan Sewanyana.
n'atusuubiza okulumba ng'ennaku z'omwezi 10 okitegeera kati wagenda okakasa tikuliko kuno abaana nga assignment gye baakola baagisayininga na kufa mbasaba Elias Lukwago tikyalumbuye Elias Lukwago mumondekere alumbe ne timu deya bana abantu bano twabeetegekera dda bamaze ebbanga nga batusiriwaza ngo bakola ssente okitegeera bakola ssente oyo tuyina accountability nyingi ze twetaaga atuwe nkyazisirikidde naye fayiro yengi ina ku mmeeza full fayiro njirina lumba Zahara Luyulika lumba NUP baba wana basajja mmwe okitegeera bana abasajja bamaze ebbanga nga batusiriwaza this operation y'abana abasajja okitegeera emyaka 25 bawerekera buwerekezi fe batufudde abasiru mu nsi eyaffe okitegeera ekintu ekyo batunze buli kimu nga beefuula nti ba opposition kumbe nabo batulyamu omusimbi bagulya okitegeera ekintu ekyo kati at last beefuula mbu alina byakyayina okumaliriza myaka 5 tugimuwe alina byagina okumaliriza Elias Lukwago badde mu politics wa Uganda okumala emyaka 25 mwinza okubala myaka 15 nyamaze ku Lord Mayor emyaka 10 yali MP wa Kampala Central okitegeera weyava wekifo ekyo n'akikwasa Nsereko ono yabadde recruitment kuba opposition side nga ye recruitment officer one of the recruitment officers ku side ya opposition kati atulaga mwakyetaaga time ye there us baba wana basajja mmwe up top boss yakutaba Masaka pass facts yasabye Nsereko nange Elias Lukwago n'akabinja ke mbasobola nkiddamu Elias Lukwago n'akabinja ke mbasobola osegere ekintu ekyo mbasobola kati kye twetaaga ekintu kimu batulumbe buli kibiina kyaleeta candidate waakyo gwe kisuubira nti ye mulungi please mu campaigning ffe tetubogera ku president waffe yali aboogeddeko bantu mmwe yali aboogeddeko taboogerako ne mulooza musiro batalina kyabamanyiiko buno obusajja buwulira bufa nabagambye Uganda tegenda kuddamu kubeera na fake opposition NRM egenda mu opposition okutuukiriza interest zayo nga NRM kubanga National Unity Platform egenda mu government eddako NRM yegenda okubeera opposition okitegeera kati buno bwo obubadde buliwo okusiriwaza bannansi tebukyalina emirimu giweddewo kati buwulira bufa obwo obusajja obusungu buva ku mitima ono we Masaka Mpuuga obusungu buva ku mutima akimanyi tasobola kuwangula ne weyandize kuba chairman president w'ekibiina kye kyamulese kuwa MP naye bamodoleta bange temukyalina mirimu wano kubanga obusungu buva ku mutima kubanga tubadde tutambulira mu kintu kibaita fisadi democratic system mwe tubadde under fisadi democracy eno nabagambye source yaayo nabagamba mu Uganda revolution eno ebintu ebimu tobinoonyeza kati mu 2025 si obo binoonyeze mu 1962 obutandika okubinoonyeza akalulu kano tuli mu mwaka gwa 1953-1962 wetuli okitegera wetuli kati ebintu bino bibakola sometimes tobinoonyezaawo okumanya setup y'ekintu olina okuddayo mu history yaakyo then n'omanya engeri gy'ogenda okya n'omanya engeri gyekiba impactinzeemu engeri ekintu ekitubonyaabonyeza wano bakiyita fisadi ne Museveni abadde agent wa fisadi democracy atya is a black colonialist abadde yeekwese nti yafuga kumbe muzungu yatukolaki yafuga wamaze kujjawo olutalo wakati we n'abazungu ne bamuleetera opponent n'atandika okuwoza ba colonialism tulina okulwanyisa colonialism nga bulijjo abadde takyogera Uganda okuva lwe yafuna independence tubadde tulina ekikokolo kya fisadi democracy kubanga abadde beefuula nti nno be bakulembere bane okuvuganya babadde nga in fact actual sense tebakolera kuffe okitegeera ekintu ekyo si bye babaddemu even Museveni himself eno fisadi gye tuli mu kuvaamu olunaku olwaleero twali tulina fisadi ya 1962 ey'abazungu nabagamba eno fisadi bagizimba ne Apollo Milton Obote ne beefuula nti Sir Edward Lwangula Muteesa owookubiri gwe bawadde obwa pulezidenti Sir Wilberforce Kadumbula Nadiopo owookusatu gwe bawadde wa vice president Apollo Milton Obote bamuwadde obwa prime minister in actual sense abazungu bano Apollo Milton Obote gwe bakwasa obwa pulezidenti si Sir Edward Lwangula Muteesa owookubiri okitegeera si gwe babukwasa
kuba president babo Apollo Milton Obote era tuyingira la Kesta agreement nga Apollo Milton Obote akimanyi kyayina okukola nga amanya assignment bana abasajja bagenda okujja mu NUP assignment bali bagimanyi nituyoka bagwa ku generation y'ekyamu ababaya abateetaaga kumanya ate nga ne mukama waabwe amaze okugalinnya gye gava okitegeera kati ne bukola ebintu byonna byonna bivubadde nga bukola bwasooka kutweragirako mutebusobola kujja muki mutebusobola kujja mu alliance naffe ne tugamba okay katugende nga wetuli okitegeera ne tulwana ntalo zaffe ne tulwana entalo zaffe kati bulaba tutuuse ku lyengedde nakati ate bwefuula muno bukole ki bujje mbu tukola alliance nabo okitegeera ekintu ekyo niweebuuza we twali tusiga mwali muliddawo nga tusaawa ekisambu mwaliriddawo abasajja mmwe atuli mu makungula bwe bumu ate bukola ki ate bwefuula mbu ate bwagala alliance oli ayima eri mu kkomera abagamba mbu engeri yokka ey'okuwangula mwegatte nonsense nga oli mwali temugamba kwegatta mbagambye ono we Katonga yatusuubiza nti ng'ennaku z'omwezi 10 agenda kusumulula siraba omuntu n'omu amukolera vidiyo please ogenda kuwomenya amateeka ga app eno mbagambye owe Katonga mwesoose kiddamu owe Katonga n'akabinja kembeesoose Uptop boss twamulekedde Masaka kati buli omu afune waakwata buli omu afune waakwata owe Katonga mumpe n'akabinja ke mwesoose ye president w'ekibiina bulijjo kyenjagala naye nga tukuba tulekamu yayimiridde katuuti n'atugamba ng'ennaku z'omwezi 10 nga babatadde agenda kusimbula nange nsaba ekitebe ku luno tekikola comment n'ekikuba be batwewerera we tubalumba nga batandika okwoza abaana Kyagulanyi gamba ku baana balekerawo okuvuma bakandidate abalala leero teri kuloopa buli omu akwate weyeekwata mugambe Tikyalumbu yafune weyeekwata Kiseka afune weyeekwata Afulana ni afune weyeekwata buli komuledi kuno nsaba ofune weyeekwata yes abasharinga mwetegeke ng'ennaku z'omwezi 10 owe Katonga atusuubiza nti agenda kulumba nange mmugamba we are ready for war agenda kakasaako nti waliyo bali abateetaaga before yes agenda bawulira okyegera ekintu ekyo fisaadi eno yekyasinze okutubonyaabonya bannaffe bonna mwe bafiiridde bonna bafulanka ssente zabaani bino kujja kwokya abantu beekasese byonna nga tubonaabona na fisaadi eno nga gye tubonaabona nayo kati era tutuuka ku lyengedde ate bajja batulaga nti bo era bakyali bakitalo nnyo bakulu n'alime wagonda atera na nnyuka fe tubagamba ebiseera byammwe biweddeko mugende mukuume ebijja Umbanga sente ze mubbye okumala emyaka 25 tezibamala mugende mukuume ebijja tubakooye mwatutama simanyi Tikyalumbuye weyeekwata nze kye nalabyeko nalabye abantu abeesoose bali babiri Uptop boss yatugaye tumulekera akabinja ke Masaka mu bitiibwa sigenda kwogera ku be Masaka yate mugenda kuddamu kundaba ngamba posting n'abeesonyiye Pass facts n'atugamba chairman wa Ecological Party amusobola sigenda kumwogerako nange mbagambye leero mbasabye mu bwetowaze abe Katonga mbasobola nkiddamu abe Katonga mbasobola natandikira ku chairman wabwe nali mukomera naye sobola musikayo ne mugattamu abe Katonga mubandekere yatugambye ng'ennaku z'omwezi 10 we are ready for war. Sometimes you need to fight to be a man. Let us do this and no one is going to do it for us. Osigere ekintu ekyo teri agenda kukitukolera oli omusajja munafu nnyo nga bw'okiwulira naye olw'okubanga yafuna buno bukyali buno obumulya mu ngalo okusiriwaza abantu abalanga kulikana ak'ekira kano kasemujju ŋŋanda akajja n'agatabo bwe gati mbagenda kuyisa budget n'omubuuza agatabo gonna g'osomye budget gye muyisiza tufunyeemu ki nga takuwa result naye ng'akugamba yasomye agatabo empapula bwe ziti ne bayisa budget n'omubuuza budget etugasizza ki oyo ayagala okwogerera abasibe oyo kulwa tetwagala mwogezi w'abasibe tetwagala muntu agenda kutwogerera nga tuli basibe fe tugamba fenna katubeere free tetwagala mwogezi w'abasibe yatugamba fenna tuli basibe naye at least yajja nayogerera abasibe nonsense okitegeera ekintu ekyo katugamba
katugamba mbuko tekasobola kubeera mu byaki tekasobola kuinze sisobola kubeera mu byabayimbi twakalabye kutukutuku kaze mu comedy store yero walinze n'ava ne ku byabayimbi yaze mu comedy store atambulira kutukutuku kati munaye alina kyatugamba oshigere ekintu kino munabo balina kye batugamba bano muna Uganda yesawa twebereremu you are either umbrella or you are NRM bus period ogenda kubeera mu opposition mu Uganda kuba ogenda kubeera mu government. National Unity Platform is the next government. NRM is the opposition. Abasigadde background noise babalese kuyambako bali kyovola bakubonna tekuli akola kitekuli alumba ekyasinze n'okungira ye Elias Lukwago ate nayo okulayinga lo n'asalawo naye alumbe tebakusiriwaza munna Uganda akaluke tugendamu todda okutubuzabuza munze nonze muti toyina muti gwolonze wa NRM kwate tulina gwe tugenda kwegayirya yes tetwegayirya kalu because we are all oppressed gwe kyogamba oloza mbwana ddako munze agenda okunyigirizibwa nzeka kyogamba kati ku mafuta wempakinga wenchama ku petrol station gwe gogagula ku bei yo nange ngagula ku yange enziruka ya data kyogamba nze wange edduka gundi ndala nawe wedduka walala so tetulina gwe tugenda kwegayirira ate nabagaya at this stage teri muntu wa kunnyonnyola. You are either with us or not with us. Force. Techaliyo byakudda muno tandika okuweweeta abantu tuba sweet talking. Force. Kitegeera. Ebyo bibadde byokusomesa ebistage oliko Dr. Shama oli musomesa simanyi oli musomesa kola boti. Ebyo busomesa byaweddewo nawamwe fighter. Katoddamu kumbuli ebyo mbo oli musomesa simanyi musomesa tabogola nnyo sikyali musomesa ayamwe fighter. twetegekere lutalo ate teri kuva ku luguudo nga tebannalangirira president waffe wemala okumulangirira teri kuva ku luguudo nga tannalayira ekisooka ebeera celebration we are going to celebrate paka nga alangiriddwa wemala okumulangirira ekyokubiri bakita jubilation we are going to jubilate up to 2027 jubilation wezigwa kitegere ekintu ekyo tugenda tuli mu kanoonya wetumala okukanoonya tugenda kalonda wetumala okukalonda tulina okukakuuma wetumala okukakuuma ne tukebalira tuwangudde we celebrate Cameroon nakati bakyali mu celebration nakati bakyali mu celebration badde balina okulangirira nga enaku z'omwezi 23 ne baba postponing ne babongera paka enaku z'omwezi 27 nakati bakyaliko paka nga 27 gatuuse ate 27 egatuuka balina okucelebrate ngobo protestinga Uganda tusobola okikola we are going to celebrate paka nga president waffe bamulangiridde wamala okumulangirira we are going to jubilate paka 2027 tulina ebintu bibiri mark these things we marking bulungi akasooka bakaita celebration nga tumaze okukegattira ne tutegeera results Kampala nga celebratinga Wakiso nga celebratinga Masaka nga celebratinga nga tulinda byabakama atuwa ebintu bibiri either atuwa celebration oba jubilation watuwa jubilation tugenda ku jubilatinga paka 2027 teri kulekerawo jubilation nga president tanatandika mirimu gye up to 2027 celebration zikoma ddi senga atuwa ebikyamu protest teri bya kooti kuluno teri kooti teri court system mujirabe ekyekola mujirabe ekyekola so kati nyongero bajjukiza mwe abantu saba kadi ne mutugaba mwine eggaali nga mwamaze okutulagirako bwerere nti ekituufu you don't have even omupiira gw'eggaali please mudde bali mudde mu kirasi muyige mutegeere ekyokukola. Let National Unity Platform not waste its resources and money nti bagenda kukola appeal. Revolution etambula buli lunaku. Bana abasajja bakola ekintu kyonna kyonna okulaba nga batusala speed gye tutambulirako nga bagisala and if we fall for their game then twate tumanyi kyetugenda kye tulimu. Osigere ekintu ekyo twate tumanyi kye tulimu ono okwerangirira n'okulayira byanjawulo yes yerangiridde wamala okwerangirira ki yalayidde the answer is no tanaba kwerayiza kati mukole ki mwe bababye mukole kye mulina okukola
okitegeera mukole kye mulina okukola Munnayuganda ku luno omusajja ono senga atulema Uganda egenda fuuka North Korea bino ebigambo byange mbibagamba kuba ekintu kino nkirabyeko Uganda egenda fuuka North Korea omusajja ayagala kuzimba bwakabaka ng'akozesa resources zammwe ng'akozesa ettaka ly'abajjajjammwe omusajja akugambye is protecting his gains ne wamala okulayira nti president wamala okulayira tulinayo ebikujjuko after parties nga zitandika after party we zitandikira kitegeeza omwaka gwa 2026 gwonna mufu pate ku pate kubanga ekikujjuko ekisooka kya celebration nga tuli ku polling station ekikujjuko ekisooka nga tuwangudde zi polling station zonna ekikujjuko ekyokubiri bakiyita kujaguza nga tuwangudde batulangiridde ekikujjuko ekyokusatu bakiyita after party kakati kitegeeza omwaka gwonna mufu 2026 teri kye bagenda kukola byonna bikujjuko so 2026 mufu kakitegeeza okuva ku nguudo 2027 nga tubaze n'okuba fireworks za ne fireworks ez'okuyingira omwaka omupya ogwa 2027 bwe zirina okutusanga ensonga lwaki nabagambye bannayuganda mwesonyiwe ebivulu muve mu bivulu tubuzayo emyezi egi muve mu bivulu tuyina omwaka guli awo gwa pate zokka musigere tulina omwaka gwa pate zokka osigere ekintu ekyo 2026 omwaka gwa bivulu byokka wakiri tujja kwewola sente tukuwe ebivulu tugenda kulya amabanja 2026 mwaka gwa kulya amabanja gokka buli mwafune wagenda okwewola tulya amabanja ebweru wa Uganda kuba sente tuzirina we have the money 2026 if we get our victory that means getting our riches back to us ebyobusika byaffe tuba tubifunye ffe ebyobusika byaffe bibeera bituddidde Uganda eyo tusobola n'okumala generations 10 nga tetukola nga tuli ku byabugagga ebyo tusobola nze nabagamba nze sente za Uganda mmanyiwe ziri manyiwo eyo ikapu eyo ne tugirivasinga nedda mu Uganda bweti ne tugijje Tanzania ne rivasinga finally nebeere Uganda ne tukwata gold mines zino ne tuzijja ku Bachina bano bebaziwadde ne tukwata omusenyi gwaffe ne tuguza ne tukwata copper coltan ne tumuzza tuyina ekiro obugagga kye bayita California kirina bakugamba kilo yakyo is 3 times gold price tukirina kati nze ngamba muno just 50 million people mbugwe ebigaga kwe tutudde mutusobola okulema okulya loni mwaka mulamba wacha wewe ayi waliwo n'abali eweru mugenda kuba mukoma mu Uganda tugenda kulya ku sente zammwe tugenda bakuwa olusekera mukomewo ne sente nga mugenda tuliisa mugenda kututwalako out abali eweru abatagenda kuyingira 2026 nga muli wano mulina okututwalako eweru ne mutujaguza tulina okulya sente zammwe paka weziggwawo tuddeyo ffenna ku zero tutandike bupya ati wakyo wedda mubadde mumbuuza ne sente z'okucakala we zigenda okuva abantu bali bweru bagenda kujja wano batuteekemu sente zaabwe tuzirye mukitegeera ekintu ate kati mba mugenda kugiryani gavumenti egenda kukolerera abaana bammwe okitegeera ekintu ekyo gavumenti eddako egenda kukolerera abaana bammwe kati sente tuzirye abaana ba gavumenti okitegeera ekintu ekyo abaana bagenda kuweera ba gavumenti Kyagulanyi agenda kutwala abaana bamwe abalabirye babeere mu masomero amalungi okira abaana ba gavumenti kasente ze mugenda okujja nazo tuzirye paka wezigwe teri kutuuza sente za bikujjuko gye zigenda kuba ze tugenda okulya omwaka omulamba bakadama be Saudi bakomawo bajja tutambuzako emyezi nga 3 ku sente zaabwe abe Dubai we badda egyo myezi 2 nga we tujjukubye wali kati bana bali mu America Bungereza abo bagenda otutwaza paka 2027 nga tuli ku sente zaabwe tuzikalakata tuzimeketa paka kuwulira bubi okitegeera ekintu ekyo wedda mumbuuza ate sente ziriridda wa sente sente twazifunye dda sente twazitegeredda we zigenda okuva okitegeera ekintu ekyo so Munnayuganda nyongera okujjukiza nti byonna bisoboka ekituufu kiri nti bisoboka kubanga sente weeziri just ekintu ekyetaaga is the political will to make things done political will okitegeera twetaaga political will yokka to make things done
Kategedde ekintu ekyo. Uganda terina political will. Teriwo. Okigere ekintu ekyo ali political will. Teri political will. Just kye tugenda okulwanira kati okugiza mu Uganda. Political will we tuddize ebyaffe. Naffe to be enjoying ngaffe bannansi, not just a few people. Ba Anita Amongo. No. Okitegere ekintu kino. Mujjewo kikulume. Eno page yange. Inze nabagambe saagala muntu ayogera ku Zahara Luyulika, mpagira Zahara Luyulika ate nja kufa n'omuntu. Era ekimpagaze mundu wano n'okusaba akabinja kali ak'Ekatonga. Saagala muntu ayogera ku Zahara Luyulika. She's my mother. Saagala muntu amwogerako. Kitegeera ekintu ekyo. Inze ku Zahara Luyulika nja kufa n'omuntu. Bageze bamulumbe. Anti bewagawagane Ssewanya naawe. Bagenda kutubuulira. Kitegeera ekintu ekyo. Yes, ntiddamu Zahara Luyulika amukwatako ngenda kufa n'omuntu. Ye Musiri David namumaliriza dda ne tumuteeka waja. Thank you very much my people, thank you. Musiri David yategedde waja era twagenze okulanga statement zitandise okukyuka zikyuka. Kutuka okutugama mu mpuuga yabakkiriza okuwagira gwe baagala. Tetwagala kutuwagira, temutuwagira. Mugende muwagira empuuga. Temutuwagira ni abagayi muno twagala maje mapangise. Fe tugenda kupangisa maje kye tebakibalimba. Buli wolaba manvuuli tiikinga. Buli yasobodde okunominate nga alina okuyitamu nga wa manvuuli. Buli yanominate nze nga wa manvuuli alina okuyitamu. Osigere ekintu ekyo alina okuyitamu. Buli wa manvuuli ate kitukakatako okuyiwawo omubiri to the fullest. Tugenda kudda Zahara Ju. Teri kugamba ku Zahara wano. Zahara ye candidate wa Makinje. Yalondeddwa yagenda okujja Alan Ssewanyana mulo. Waliwo batuganye ne Mulyanyama nga bamuzala. Muzala wa Mulyanyama. Aji Mulyanyama mumumanyi mmwe. Mumutegeera bulungi mmwe. Mujja tuulira. Basajja mwe baba wana mutusiriwaze emyaka 25 naye ku luno gwe gusembayo. We are going to die with you. Tugenda kufa nammwe. Anti mwamanyira kutta mugenda kututta ffenna mutumalewo kubanga mbakakasa buli gwe munajjawo waliwo agenda okudda ate tetukyalina kyakufiirwa. Ekyobugagga kye tulina mu Uganda kati ye oxygen. Ekyobugagga kye tulina. For as long as tukyalina ekyobugagga kino tugenda kukikozesa paka we kinaatuggyibwako. Ate mmwe mina bingi ebyokufiirwa. So tolwanagananga na muntu atalina kyakufiirwa ate nga yasalawo n'ategeera. Omuntu yategeera nti nze sikyalina kyakufiirwa oya muntu abeera wa bulabe nnyo. Era mbasaba basajja mmwe mutandike okuttamu ku bigere empolampola ennumba gye mulumba. Muteemu ku bigere. So ekigambo kya World Bank kanjogere ku World Bank eno era byayiseeko ne mu parliament. World Bank egenda kutuwa loan. Application zateereddwayo. Saagala niyo nabagamba foreign policy eno. Saagala mugimis interpreting bubi nga weebeera. Nabagamba foreign policy eno tulu bagikozesa okukomekkereza ebintu bye wakola. Sengo ddamu n'obowinga down ku bintu bye wakola. Tulu eno bagikujjako neddamu ne activating. Neddamu sente basobola okuzikuzaako senga obobo owinze down. Nabagamba ebintu bino kasita munaabiraba nga batandise okuzzaamu mumanye nti yakkiriza. Omusajja otannakuba ku bantu ku tear gas. Kati kitegeeza ekintu condition gye twamuteekako His Excellency Kyagulanyi yamuteekako bagamba make human rights and democracy a precondition for your support with Museveni. We are undergoing a democratic process. Etambulanga bweyina okutambula. Mwalabyemu ku tear gas. Ate ne sente za World Bank tagenda kuzimu wakati omwaka guwaddeko financial year. Sente ezo ziri mu next financial year bakugamba oyina okubanga oyina kyokozeewo. Sente ezo zirina kujja loan basobola okugisaba mweno government nefulumira mu government eddako. Kisoboka unless nga temukyagadde ne muziclosinga zonna ne mugamba kati katuddeyo ku zero ne mukiclosinga.
World Bank okudda World Bank atiyaga mbwe egenda kuddamu kuwa Museveni sente no sente bagenda ziwa Uganda bajiziza buli bagenda giconsideringa tati banagamba muno bagenda zitwa they are going to reconsider nabaga ebintu ebyo bya Uganda bakuba bali babibba so sente ezo za next year 2026 January 15th we are making things change kitegeza sente ezo za mu government yaffe we can stop it bakugambye konti sente zifulumye sente bazisiza buyisa mu parliament bazisiza batekeyo request bana abasajja bakimanyi nti mmwe we munaabeera nga mulina kye mukozeewo loni bana agenda okugita ng'ekintu okitegera so baba gamba ati World Bank egenda kukuddamu okuwa Uganda sente bakyogeddeko proposal bakyogeddeko tebanagamba nti bagenda kuzitwa naye kugambye bakyogeddeko ne loni eyo still ebeera disbursed mu 2026 tekola mweno financial year ate n'ekirala saganyo tunuulye sente za World Bank ezo mumanya amabanja ge mulidde mukimanyi nti guno kino kisanja okuva ekyatandika muli mabanja omanyi bamanirenda babanja mu so saganyo teralikiriye ebbanja lya World Bank eyo libatanatuwa na kutuwa okitegeera saga tulieraliikiriye tulowooze ku mabanja amalala ge tulina how are we ending this tujjako bana ab'ekikoofiira that is the only way to go okitegeera temuwulirangako nti waliwo sente ze bagize muwulira loan from 2021 from the word go muwulira loan buli parliament weetula waliwo loan eyita buli parliament weetula waliwo loan eyita siza World Bank zino ekizimu bank ebabanja banka nyingi nyezi babanja kati bamanirenda batandise okubabanja Stanbic Bank South Africa ebabanja kati lwaki mutunulidde nnyo ebbanja lya World Bank ovuki batandise na digiteesako bateesaako buteesa okuteesa ku kintu tekitegeeza muno kikoleddwa ne buli mwakimbuuzako ekya World Bank ekyo okitegeera naye nkugambye tubuuzaayo emyezi egi guno omwaka guggweeko kitegeeza World Bank ne mu December bagenda mu holiday tesobola kuta sente mu December tesobola kati gwe ogenda kulonda mu January ng'ennaku z'omwezi 15 kitegeeza ki osobola okulemesa ebbanja lino ategedde are we at par tuli ku layini yemu so essaawa eno saagaanyo tweraliikirye bino njagaanyo essaawa eno ekintu kye tulina okutunuulira njagaanyo tutunuulire akalulu kano twenunudde tutya kye tulina okutunuulira ennyo saagaanyo tutunuulire bino ebyebbali bino ebyaki njagaanyo tutunule wano twenunudde tutya kyovula fokasi yange wano wenjiteeka kubanga ekintu kino mu bannayuganda nze kambabuulira ekintu kimu simanyi musajja ono wagenda kutulemera ddala wentunulawo okujjako nga fe abatali siriasi okujjako nga fe abatali siriasi naye ku luno naye senga tubeera siriasi ddala kikigenda okutulemesa kikyagulanyi kyatakoze kyetumubanja ddala kikyatakoze kyovula nze ndi munyiivu nnyo n'abantu abatanominati nze ndi munyiivu they did not understand the assignment ndi munyiivu okitegeera these people never understood the assignment kadi zaffe bazoonoonye boonoonye otwabadde tulina okulaba ku mbeera eri yennyini ey'akazigizigi mutugaana mutya okunominati nga mugaana mutya omusirikale yali tasobola kukuba abaana b'abantu masasi nga balwanirira candidate anominatingwa that is a democratic avenue that is a democratic activity yabeera babulookinga tebasobola kukuba muntu masasi nola okubanga bano tebeeteekateeka bagenze bokka mpulira obusungu ku mutima era nze buli wenda bapositi eyo mpulira obusungu nze mbabuulya buli wenziraba ezo positi mpulira obusungu ng'omusajja ali wali ku gundi ebweru bamugalidde ku geeti ali yekka yeekalakasa bamukwate eno akatambi apositinge tufune sympathy if you are not a fighter get back to bed mugende mu buliri Ukraine bali mu lutalo naye wali ebitundu ebimu nga bikuba ndongo babeera mu kirabu kati gavumenti yekola egenda nezingiza kirabu ezo nekwata abavubuka bonna abalimu ne batwala mu lutalo forcefully nefe tugenda baleta forcefully gwe bitakwatako de waka webake naye kukakasa ejja kuno nayo ejja kuleeta
rather than okubeera n'abantu abatamanyi kyakukola. People who didn't understand the mission. Oshega bino tetuli mu bya niigiina tieno wiiki nza afuluma oba enamba kanjigabira olya tuli mu bya ddala. Why are you wasting our card? Kye ekyabaleeta ku kitebe nga temulina gaali zimala. Kitegeera ekintu ekyo. Gwe Munnayuganda, gwe andaba. Ennaku z'omwezi 15 tugenda ku polling station. Jangu n'omumonde, jangu n'amazzi. Teri kuvaawo paka nga kabaliddwa. Bwe kamala okubalibwa tugenda kagoberera. Tugoberera ki? Oba kugamba okukagoberera waliwo DR form gye tulina okuwa security. Eri security esinga ne ya King wa Bungereza. Yo DR form tulina okugiwa security esinga ne ya King ya Bungereza eyo. Yo DR form yange gena kuba Eva Bukoto. Nze top security. Eyo DR form webulawo mugimanji mugibanje nze. Nkiddamu ennaku z'omwezi ziri 24. Senga mbeera outside. DR form eyo webulawo mugimanji. Ye Bukoto. Polling station sijja jogera kati njaggibabuulira. DR form eyo webulawo mugibanje nze. Mungambe DR form ya wano Sebeeri waji watusuubiza. Nyenda jiba wa DR form eyo. Ate nga akalulu kawo tekabbiddwa. Nga tekazanyiddwa kuwadde naaka. DR form njireete nakawa nyenda jibawa. Kitegeera? I am giving you my word. DR form eyo sina tteeka lyembeera nkoze okugikuuma paka weetuuke nakawa ku division. Tusimbule pate. So, ebitundu gye batanominatinze bantu mwetereze ensobi zammwe ze mwakoze. Eggaali zammwe tezimala, tezikakasa, tezimatiza. Namwe abagenze ne munominatinga for God and my country ne muyitawo buyisi ku lwa Katonda. Namwe mwetereze ebitundu ebituli ebyo. Oshegera? Waliwo ne yabbye kaadi yaffe. N'abasajja bano batumanyira. Electoral Commission. Abantu bano tebali serious. Abantu banga fa batali serious. Dala mutubbako mutya kaadi yaffe ne mugiwa omuntu gwe tutaagiwa. Katonda saasira Uganda kuba wetulaga. Tusekamu neza ndiwanga zenseke ezisembayo. Wetulaga. Kale. Sebo ne batutegeerera. Ne batuwa omuntu gwe tutawadde kaadi. Ne bamunominatinga bulungi. Ne bamuwa kaadi yaffe. Kati senga kye mwakoze ne kuba Segona ne mubaze. Ati mubaagala nnyo. Mwandikutte Segona ne muwa kaadi ya Nubu. Ne mukwata Mpuuga ne muwa kaadi ati kye mwabadde mwagala tu. Sajja bana. Tusinika. Naye kale. Muna Uganda. Ffe tulina okukomekkereza kino. Abaana gye banyiize bakikomekkereza. Na Nipalo essaawa eno yetukwatidde omumuli. Nipalo tekyayogerwako. Madagascar terina kyetugamba nkiddamu. Yenna akusomesa nga akuwa example ya Madagascar talina kyatugamba. Madagascar abaana bayo babawambye. Revolution ye Madagascar bagiwambye. Example gye tulina ya Nepal. Welcome mu China. Welcome mu China. China agambye thank you naye ate mu China. Wali obuzito kanga aba China tugenda bagoa. Abachina tugenda bagoba atonnebaza. Ekirungi wandiise na mu Luzungu towandiise mu China. Abachina tugenda bagoba mu Uganda. Kiddamu. Abachina tugenda bagoba. Katongole Singi omuyindi anominating atya. Omusajja gwe bayita Lumbuye n'atanominatinga. Katongole Singi n'anominatinga n'abayindi banne. Lumbuye n'otanominatinga. Ne mubeereko serious bana. Mubeere serious mu struggle. Mubeere mu struggle. Mubeere serious mu revolution. Tubeere serious. Sincerely speaking. Tubeere serious. Nota nominating. Ngoze n'abantu batano ku polling station. No yabadde akutte essimu omu. Ne fayiro yo.
ngomanyi gyogenze ogenze sebo kwewandiisa tubere serious bannange nekituufu abantu ba bulijjo bali serious naye senga ba commanders munatandika okukola ebintu ebyo mugenda kukonya revolution yenu z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp